Bayibuli egamba nti Setaani awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaakola atya. Ezo zimu ku mission z'alina. Awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Era Bayibuli engera n'egamba nti mwetegeke kubanga omubi asumuluddwa agolokose ng'amanyi nti asigazizzaawo akaseera katono nnyo. Speed Setaani kwaddukira kaakati ya kizungirizi, amanyi nti obudde bumuweddeko, era amanyi ddala nti bw'atakutaayiza kaakati yandibanga akufiiriddwa nga takyasobodde kutwala mugeena. Era kimuluma nnyo genda mugeena ng'agenzeeyo yekka nga tagenze naawe. Kale no kyova olaba agenda kukola buli ekisoboka kyonna, left and right, agenda kukozesa n'ag'omu buto, ajja kukozesa buli trick, buli kakodyo, buli lukujjukujju, buli kalyanga ayagala akayitemu, buli dirisa ayagala aliyitemu, alabe ng'akutuukako. Minsoni ye newankubadde nga Katonda afuba nnyo alabe ng'akutwala mu ggulu, ne Setaani agamba nedda, wakyaliwo chance nkyasobola okutwala mugeena. Akola kyonna ekisoboka. Kyova olaba wamala okulokoka, kw'okulokoka walokoka, naye ye Setaani tannakikkiriza nti walokoka. Era yakkiriza nti wakyaliwo chance. Bw'atayita wano ayagala ayite wano, bw'atakozesa kano ayagala akozese kano. Essuubi akyalirina nti bw'atakuleetera kukola bibi olabe ng'ogenda mugeena, waakiri aleeta obwavu ne bukuleetera okwemulugunya, ne bukuleetera okulowooza omulundi ogwokubiri n'ofuna second thought noga naye oba nkole mbwe nti. Bw'atayita eyo ayita mu birala, ayita mu mize. Bw'atayita mu mize ayita mu lifestyle yo. Bw'atayita eyo akozesa ekirala. Emizimu bwe gimulema okukozesa, waakiri akozesa abakutte Bayibuli mu ngalo. Towulire kye njogedde? Setaani bw'alemerera okukozesa abasawo Abaganda oba abasamize, waakiri ajja kufuna abakutte Bayibuli mu ngalo bakuwugule. Ekyo no kinzijukiza sitooli eri mu kitabo kya Nekemiya. Nekemiya essuula 4. Mbeegayirira mwenna mujenga ne Bayibuli wano. Nze seetegese kusumba muntu yenna atajja na Bayibuli. Kigenda tubeerera kizibu nnyo okutaasa nga toli mukwano gwa Bayibuli. Kigenda kibeera kizibu okutaasa okuwugula mu mitego Setaani gy'ategese nga ggwe toyina yadde ekyawandiikibwa kyonna mu bulamu bwo. Ewiiki eri ewedde nali nga ndi wano nga ndafuubana nga mbuulira abantu nti Setaani talina gw'atya. Ne Yesu yamulumba mu ddungu, ate yamulumba amaze kusaba na kusiiba. Kusaba na kusiiba. Ng'amaze okusaba n'okusiiba, omulabe n'ayingirawo. Ekyataasa Yesu kyali eki? Kumanya byawandiikibwa. Osuubidde okugamba nti amiina. Yamugamba atya Setaani? Setaani olwagamba ddira ejjinja lino olifuule emmere ogirye, ndaba enjala ekuluma nnyo. Oluusi Setaani yeeyambisa by'osinga okwagala, bw'alaba enjala ekuluma nnyo aleetayo ekiyinja. Yesu yalina ekyandikibwa ekyokubiri. Kubanga ne Setaani yali tetegese muleetera kikemo kimu. Setaani taleeta kikemo kimu. Omuwangula mu January n'akomawo mu February. Omuwangula mu February n'akomawo mu March. Omuwangula ku kyobwenzi n'akuteegera ku mwenge. Omuwangula ku mwenge n'akuteegera mu bulimba. N'omala muwangule n'akuteegera mu mmere. N'omuwangula mu mmere n'akuteegera mu kirala, mu mabanja. Ngeri yo nobadde weeyisa bulungi, otambudde bulungi ne Katonda naga nti kale kati ku mabanja kwogenda okutandika okulimbira. N'olimba ng'omusota. Naye ng'ebirala obadde walokoka. Omuwangulira wano n'akuteega wano. Ate olaba ennaku zino Setaani omuwangula mu ssabo n'akuteegera mu kyaki. Nga n'omusalaba wagulabye dda. Guli ku kizimba olabira ddala nga kkanisa yennyini. Bataddeko n'omusalaba gwe basiize ne langi n'amasannyalaze mwegali. Mulimu n'obutebe nga buno n'abantu batudde nga bakutte ne Bayibuli. Naye nga Setaani yakulindidde awo. Era bw'ogenda nga teweetegereza bw'oti omugwa wakati naye nga yakulinza awo. Naye nga gw'obadde omanyi nti Setaani abeera mwanzenwa yokka.
abeera mu ssabo yokka ne mu kyakya ateegerayo. Nsobola okulyayo amiina? Sitaani ne mu kyakya akola atya? Era Bayibuli mwogeraho ne mwegendereze, waliwo lwajjanga malayika w'omusana. Waliwo lwajjira ddala nga malayika w'omusana. Kati mmwe be baagambira mu ddiini nti Yesu manya musajja muwanvu, wamba mpanvu, ayambala manya kanzu mpanvu, n'enviiri nga zigudde eno, n'oluyindo nga luwanvu, nga bye bifaananyi by'olina mu mutwe. Ebyo ebifaananyi nabyo Setaani asobola obyambala n'akulumba. Bwe nolaba nga Yesu yazze naye nga Setaani yakyambadde. Ekigenda kutaasa si kumanya nfaanana ya Yesu. Ekigenda kutaasa si kumanya bifaananyi eddiini bye yakuteeka mu mutwe. Ekigenda kutaasa kumanya kigambo kya Katonda. Okumanya ki? Omulembe gwe tulimu abagenda okusavayivinga bebo bokka abamanyi ekigambo kya Katonda. Si kumanya pasita, si kumanya linnya lya kkanisa yo. The word of God. Ekigambo kya Katonda kyekyokka Yesu kye yakozesa bwe yali nga wangula Setaani mu ddungu. Kubanga kyo kyakola bulala. Bayibuli ekiyita ennyonda eyasaayasa. Ekigambo kyange si ennyonda eyasaayasa. Ekigambo kyange si muliro. Buli lw'okirangirira bw'oti obanga alangiridde fire. Kama ebazibwe. Tayinza kulumba mu kakodyo kamu. Bayibuli egamba nti bwe yamala omulumba ku kyemmere naga nti ekyakiwangudde. Awangudde ekya fuudu. Kitegeeza eyo level ya fuudu yagiyitako dda. Okay, katuleete ki? Kakati tuleete desire nga yakwagala kweraga. Ekyemmere bw'aba akiwangudde tuleeteyo ekyokwagala okweraga, pride, malala. Tumutwale ku kitikkiro kya yeekaalu waggulu. Tumuwe amagezi abuuke ave waggulu ng'akuba sama ekibuga kimulabe nti waakabi nnyo. Wangi kweraga nga bamanyi okubuuka malala. Ndaba oli mwana wa Katonda. Buuka ove waggulu eri okola otya? Basama kibuga kitegere nti oli waakabi, nti omanyi n'okubuuka. Ogwa dayivu. Yesu n'amugamba nti ssebo, ekyandeeta wano si kulaga malala. Nkama yebazibwe. Sajja kulaga ki? Sajja kulaga malala. Kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Kyekiwangudde Setaani ekyo? Ganti ekyawandiikibwa. Kati gwe olinayo koko kyawandiikibwa. Kubanga oba oyagala oba toyagala ebikemo bigenda kujjira. Ekyo ekigwa Setaani n'amanya nti Yesu alabika afuuse muzibu. Ampangudde n'ekwekya nkubye ekyawandiikibwa. Annangiddeko omuliro. Naga ndi kandeete ekirala, ndeete kikati, ndeete love of wealth. Kamuteekemu desire eya love of money, love of wealth. Okay? Mulage obugagga, mulage ekibuga kyonna n'amawoteeri gonna gonna agakirimu n'ebizimbe ebikirimu nti komala n'ovunnama n'onsinza ebyo byonna eby'obugagga ebiri mu kibuga mbikola ntya? Mbikuwa love of money. Please get the difference. I'm talking about love of money. Addiction of money. Nga gwe oyagala sente n'okusinga Katonda. Ku sente ng'ottirawo omuntu. Ku sente ng'Omukama omusuula. Ku sente ng'olirawo ebisiyaga. Ku sente nga toddayo kujjukira na Katonda. Oganja mwenenyeza enkya. Ku sente. Ku sente ne bakulagirira nti amaanyi ge weetaaga okukola by'ogenda okukola gali mu ssabo. Olina gagula Nigeria. Olina genda wa nabbi ow'obulimba egiini. Olina gano na wansi wa nnyanja. Olina kukola bw'oti ng'ebyo obikolo gandi bwe kiba kituuse ku ssente. Ago mugampe. Mugampe. Kuba zo ssente nzaagala. Bw'obuukanga ekyo omanyanga nti walokoka. Kubanga ate ekyo kisudde bangi. Ngambye era nziramu sente si zembi. Era bulijjo nzibasomesa wano muzinoonye muzikole. Naye toyagalanga nnyo sente okusinga Katonda. Sente bw'olabanga zikujja ku Katonda kola withdraw. Kasita olaba ebintu nga biweta bigenda sayidi ya Setaani kola withdraw. Mugende Mukama sijja kufuna sente nga Setaani yazimpadde. Sigenda kujja mmere mu kamwa ka Setaani njirye tukubanga enjala ennuma. Setaani n'aleeta ekikemo ekyasembayo
wa Yesu bakita love of money, love of wealth. Namugamba sokola be ekibuga ekyo nga kyabadde kikyo oba omaze kati kyomanyi kyoba onkolera tya nze nkolera akantu aka fukamira onkola otya singa ovunama nonsinza ekibuga kyonna nkikuwa ate abantu baagala ekibuga bannange ekibuga nkikuwa nze nkikuwa kuba naweebwa byonna byolabaawo nze mbirinako control abantu baagala control eferi setaani tomanyi bungi bw'abantu basinziza setaani asobole okubawa ekibuga asobole okubawa eggwanga abakulembeze basinza setaani bameya b'ebibuga basinza setaani abayimbi bano bonna bemulaba basakula bali ku setaani bali mu aluminati gye balaga bwe bakyogera ennyo mwatuuka n'okuloza nti tekiriyo gye kiri nnyo kama ibazibwe bantu bagendera ddala mu maanyi ag'ebuzibu aga setaani setaani abagamba vunna mu nsinze nkuwa eggwanga bonoyimbiranga bwotyo okuyimba nga bonna bakkiriza bukkiriza ne bwe weeyambula bakubanduulu ne bwozina obukunya bakubanduulu bw'oyingirawo bonna batabuka bagwa eddalu gwe vunna mu nsinze mbakugabire nkuwe powers oyingiramu bonna power ne zibayingiramu ne batabuka emitwe bakusinza businza vunna mu okola otya vunna mu nsinze nkuwa amaanyi agawangula eggwanga Yesu namugamba nkubuulire kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda omu yekka erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Oyagala kuwangula ebikeme binakulumbanga beerayokko ne ku kyawandiikibwa beera n'ekigambo kya Katonda mu bulamu bwo tolina bw'ogenda kuwangula ng'omutwe mukalu tolina bw'ogenda kuwangula setaani ng'oli mu kkanisa ezikuba obukubi engalo zokka kyokka n'okuwanika obutebe mu bbanga nga ne bakubuuza bukyolokoka omanyiyo ennyiriri mmeka mu bayibuli nti amanyi nduulu na butebe batuwaayo bicupa by'amazzi byokka ate ekigambo nti ekigambo ne byeyabulire sibijjukira bulungi wabula wadde omukazi ayawadde awo obujulizi nti yavaamu omusota nga munene ne gugwa wali bwewamulaba bwewawulira ebyo nenjasama neneewuunya nnyo nenga sibanenze sigenda kuva wano lwonootegeera nno ndi ekibuga kijjudde ebyamagero ebipangepange bye bayita staged miracles ne staged testimony ndi ze zisinga kakati ku katale obungi naye nga kiddayo wali ku love of money. People can do anything for money. People can fabricate testimonies for money because bamanyi nti bw'omala okuwulira obwo obujulizi ng'oggwamu omwoyo ng'oyasama ogamba ono sijja kuvaawo sokola bekyo ekyamagero bono omukazi agambye ye yavaamu omusota omanyi sente ze baamuwadde okwogera ebyo tuli mu sizoni nzibu nnyo tuli mu nsimbi nnyo ensi etabuse setaani alumbye ng'amanyi tiasigazizza akaseera katono nnyo bwe kati weetaaga okumanya bayibuli eyo egenda okuyambako okulizoninga ojja kufunamu akalizoninga ngambiro yakune nti bayibuli bw'ona ogimanya ojja kufunamu akalizoninga bayibuli bw'ona ogimanya ojja kufunamu akalizoninga ojja kutandika okutegeera by the way balokole kambabulire okimanyi nti bw'ofuna bayibuli amagezi gakweyongera ofuna okutegeera otandika okulizoninga mu ngeri y'abantu abakulu sikulimba tebatwala butwazi tebakutwala butwazi ng'abatwala embuzi otandika okugamba naye emu gattako emu siba bbiri ate bbiri gattako ssatu siba ttaano reasoning ejja togenda bugenzi otuwenda nga olinga wanswera ateebuuza kkubo bagamba wanswera ateebuuza kkubo bamuziika naki n'omulamba nti ye talizoninga ali ku mulambo waggulu kuli bw'ati bagwetisse bagenda bayimba tusimbe ffenna mu kisinde kati ye wanswera yalowooza ndi bayimbira ye yaganda bane ndi wakabi kati bano n'abantu bagoberera nze gwe bayimbira ne balyoka bawumuzayo mulambo faaza yatuuka linaga ndi muteekeeyo wansula ne bamuyiwako ettaka naga ndi Katonda nga nfiiridde obwereere ekigambo kya Katonda kireeta amagezi kireeta okutegeera siwulidde bw'ŋŋambyeko nti amiina naye gwe obulamu buno obanga obwesigamiza ku bicupa by'amazzi na bidomola na bifaananyi by'abannabbi na zi kalenda ekigambo ekyo tokirina bakubuza olina ki mu mutwe nti kalenda egenda kugoba etya setaani agoba setaani
oyina kimu mutwe oyinayo ku kigambo ekikemo bwe kiba kizo oyinayo ku kigambo yabayo oyinamu agalizoning nga olaba byolaba bw'oba obitunulira bw'oti otegeera kubanga omuntu bw'oba oyina ekigambo osobola okulizoninga noga naye okay naye nabbi ono agamba nti awonya nnyo abantu ekisaawe ekyo nakino nakiwonya abalwadde ababaddemu eddwaliro ly'emulago limulimira nnamiro nabbi lwaki tayingira buyingiza eddwaliro n'aleka nga lyereere hati wali pawa mu ddwaliro gendi vaauddayo eka naawe genda eka ebitanda bisigale nga byereere ensi yeewunyire gavumenti ewona okusasula sente zonna n'abalwadde bawona okubonaabona ate obalumba eno yonna babajjawa babasomba waabo saakaasi staged miracles reasoning ogifuna ddi ng'ekigambo kikoze kitya otandika okubala nogamba naye kakati ate olwo lwaki tikiri bwe kiti genda mu bayibuli yo nagambye kubikkulawa Nehemiya agambye atya essula 4 olunyiriri lwa 11 abalabe baffe ne boogera nti tebalimanya so tebaliraba okutuusa lwe tuliyingira mu bo wakati ne tubatta ne tulekesaayo omulimo bannabyabufuzi balina enjogera egamba nti if you cannot win them join them setaani ekyakikkiririzaamu era kimukolera setaani bw'alwanyisiza ekkanisa n'alwanyisa n'alaba nga ekkanisa tegenda ng'erabika yakulemerawo ko ye kati we bituuse nange kanjegatteko naye wulira ideology gyagijja yiino tugisanze wano mbwe abalabe baffe ne boogera nti tebalimanya so tebaliraba okutuusa lwe tuliyingira mu bo wakati ne tubatta ne tubalekesaayo omulimo ekyo setaani akikolera ddala kati kyova olaba nti ekigenda okuyamba okutegeera okwawula entengotengo ku ntula bwe bumanyi bw'ogenda okuba nabwo mu kigambo kya Katonda otherwise ye setaani yamaze dda okwegatta ku kkanisa ako kalango wangi akalango kagamba setaani yamaze dda okwegatta ku church kubanga bw'agirwanyisa ng'agiyima bweru n'emulema naga kati wano mugezi kambayingire munda nange nfuuke ng'omu ku bo njogerenga bye boogera nkoleko ebimu ku bye bakola nange nyingizeemu ebyange abalabe baffe ne boogera nti bayingire wakati tutandike okubatta nga tebategedde omulimu gusobole okuyimirira njagala kugamba kaakati ndi setaani abadde bamulowooza nti ali mu ssabo takyaliyo nnyo eyo yalekayo branches mu ssabo yalekayo branches kati naye mugezi amanyidde ddala bulungi nnyo nti wano waliwo abantu nga tasobola kuyingira mu ssabo lya ssubi n'olubugo weebali wano tosobola mutwala mu ssabo nga lya ssubi omulyango nga gwa mbugo n'alingizaamu nga mulimu amafumu nga mulimu obwambo Buganda awo abatakola alya tayingira alikyawa na mutima nallo ssabo tajja ligendamu kubanga balingiza bw'ati alaba yayambadde ensimbi eŋŋanda ku mutwe haga ndi byakisamize Mukama tabyagalira ddala ebyo kati ne setaani ekyakimanyi kati setaani yakola business strategy bagita rebranding ye rebranding akimanyi nti mu ssabo tosobola genda naye singa afuna ekizimbe ne bakisiiga langi enjeru nga wano ne bateekamu n'amasannyalaze ne faani ezewujjanga zino naye ng'asigadde setaani n'abalimu nga bakuttekutte ku bayibuli n'ebicupa by'amazzi awo oyingira kuba ojja kumagamaga bwoti nga byonna byolabaawo
Tewali nnyo kitiisa okola otya muyingire. Kati gwe Setaani badde omutiira mu ssabo yavaayo dda neeno najja n'akolayo branch nganga ndi gwe tobeera na strategy emu. Booteegera eri bateegera eri ne booteegera eno bakola otya. Kakati waliwo agalunga naye musumba Kiganda ekyo kikwatako ki? Ekyo kikwatako ki ekyo? Kabi kyakakirimu. Njagala kugamba nti ate ekyo kiri dangerous nnyo. Setaani ow'omusabo abatamwagala basobola omwewala. Naye Setaani akoze kyaki wangi tolabanga kyakabenje waka nga okuddira ecupa za soda ne bazipaakingamu obutwa ne babuteeka mu firiigi. Abaana bawaka bonna babajja kunywa. So nga singa ecupa y'obutwa bagitaddeko akagambo nti Dyson netegerekeka nti ya Dyson, buli alinamu amagezi asoma n'atakola alya. Naye obutwa buli mu soda buzibu okwewala ate buzibu okwawula. Omuntu bw'abulaba alabira ddala nga soda agandi bampooyo. Kati obwo bw'otabukolerako noise ng'oli mukulembeze wa buvunaanyizibwa then kyoliko batokitegeera. We need a lot of noise okulabula abantu nti Setaani yali brandinze, yayambadde ebyambalo byeru, abadde balowooza nti ayambala mbugo, embugo yazivuddemu, ali mu kanzu njeru n'enviiri kati mpanvu. Soma Bayibuli yolabe. Yeremiya 23:15. Gendayo tulabe. Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati eby'abannabbi nti laba ndibaliisa obusinso era ndibanywesa amazzi ag'omususa. Lwaki? Kubanga mu bannabbi ab'e Yerusaalemi obwonoonefu mwe buvudde okubuna ensi yonna. Akagamba ako Yerusaalemi bw'olina Bayibuli nga ne kalaamu ne Bayibuli yo ng'olina ekkalaamu kasazeeko Yerusaalemi. Why is he much concerned about the prophets of Jerusalem? Lwaki sibe Egypt? Lwaki sibe Babylon? Lwaki be Yerusaalemi? Ab'e Yerusaalemi bali more dangerous kubanga bali Yerusaalemi. Bwe babeerako e Egypt omanya n'oga nti ajja kujja ayambadde embugo. Omulabirawo n'oga nti kati oyo musawo Muganda. Kubanga ab'e Misiri basinza bikatonda byabwe birala. Bo bali ku bikatonda byabwe bibayaali, bali ku bikatonda byabwe bimoloki. Omulabira dda n'oga nti kati ono takutte Bayibuli ne Yesu tamwogerako. Yesu we Yerusaalemi. Oyo omulaba n'omubuuka. Owe Busuuli omulaba n'omubuuka. Owe Babuloni omulaba n'omubuuka. Owe Amoni omulaba n'omubuuka. Nabbi omuzibu ali very dangerous yewe Yerusaalemi ng'ayonoonese. Obwononefu bwebanga buvudde mwona asitudde Bayibuli oyo ali so dangerous. Lwaki? Kubanga obutwa abeera abupaakinze mu cupa ya soda. Ali mu kibuga kya Yesu mwakolera. Kama ebazibwe. Era abagamba bonna nteteekwa kwogera, tuteekwa kusirika busirisi, tubireke manya bikulire wamu, abo beetaaga kuddayo kulokoka. Sikulimba beetaaga kuddayo kulokoka. Waliwo nga n'Ekiganda tukemendi bw'oyogera ebintu ebyo otiisa abantu. Abantu ne batya abadde bagenda okulokoka ate ne batalokoka ne muggalira abantu ebweru. Ne muga kati gweyo ndowoozayo kisinziira ku reasoning yo eri poor. Poor reasoning ye kwogeza bwetyo. Olw'ensonga ndowooza nga siba wa buvunaanyizibwa bwe mba nga nyina amaka gange nga ekkuba erijja ewange mu kkoona waliwo ababbi abayimirirawo ne banyaga buli ajja ewange. Buli agenda okujja atuuka atonnya omusaayi n'omubuuza kinti banzibyeko essimu ensawo bagitutte bankubye nga buli ajja basooka mubba n'alyoka atuuka. Ogenda kwanga n'omulala ajja atonnya n'omugaa nti naawe bakubbye bazibu ekikulu tebagambikako. Naye we bali awo mu kasiko ekibuuzo bw'omala okutegeera nti ekkuba erijjewo lirimu ababbi lwaki tolabula abagenyi baabajjayo? Ekisingako bulungi kyekiriwa kwe kusirika buli atuuka n'atuuka ng'atonnya omusaayi oba kwe kubagamba nti owaayi wali ewaffe ng'oweta wazibuzibu either tuuka nga bukyali tojja nga zimaze okuwera nnya oba bw'oba ojja essimu gikola otya? Ensawo gikola otya? Kiriwo ekisingako
okubalabula oba obutabalabulira ddala nogandi wayigo banabba banamubba anaatuuka wangi olwo bwolabula oba okoze bubi naye waliwo balina ideology abagamba mbwolabula oba okoze bubi bwokanga abantu tebajja kujjira ddala okanga kogwe nti kebajja abawonyewo bawonyewo bebabbye bababbe bebakubye eriiso balikube ababbi n'abekampala abamu kati bazibu nnyo bakuba tebalina nakisanga bakuba vakubali ababbi abedda ku mulembe gwaffe bali yakubanga kakokola bwati banakuba jinja lya minzani lya kilo nyamu kyenyi babayita ba chifesi ababba bubbi simu bwati esimu ya mitwalo 10 agikubirako ejjinja lya minzani kilo nnya n'agikumuza bwati mu kyenyi mbobadde ogezaako okugoberera asika esimu n'agira nagakola ki pa bo omuntu osituka ovaawo nkeera katonda bw'aba akuyambye n'ovaawo bo bakuwa amagezi the best way to handle that situation bakuwa amagezi don't follow babayita ba don't follow don't react bwakusikako ekintu gwoyina okudduka tuli mu nsinzibu nnyo omubbi bwasika ekintu gwokola olya gwodduka mbu kubanga bwogezaako okugiramu bwoti katono kyakukola banne abali awo abalinanyewo kye bakukola bakubanga gwegwe bafudde sampolo mbw abalala bonna bayigire ku ggwe obutaddangayo kugoberera ababbi nga omubbi alina ekintu kye kyanyakudde yenziba eri ekampala kama ibazibwe kakati bwomala okutegeera ndi mukuba abantu abayita ewuwo okujja abajja ewuwo mukuba we bayita waliwo abalina amayinja ga minzaani nga gwobaleka ngogandi bamukube naamujjanjaba omanyidde kukinga naasitukawo bamubbe tunazaawo temubalabula bane mujja kutiisa abantu ekkubo abantu bajja kutya ekkubo eryo temulabula timwogera mujja kukanga abantu wali aboogera bwe bati mwana nze mbeewuunya mbu bwe twogera bino nga tulabula nti abantu babbibwa abantu bakolebwako ebikolobero nga batambula okujja mu nnyumba ya Mukama omuntu ajja nga atambula anoonya Mukama ayagala kuyingira mu nnyumba ya Mukama naye ekkubo erijja mu nnyumba ya Mukama kati liriko ababbi abaateega wali ababbi abaateega baateegera nno ddala ate bawera omuntu olunaku lukyalumu nagane bannange kanve mbino ebyessabo kanve mbyokusamira ndozanzira eri Mukama ebintu bino mbikoye ebyokusamira abasawo nga banneebaseeko ndoza ngenda kulokoka n'amalirira neyeekuŋŋaanya atambule ng'agenda wa Mukama naye ekkubo erigenda ewa Mukama kati liriko ababbi abaateegerako kama ebazi ababbi bakola batya kati ennyumba ya Mukama esirike bagenda okutuuka nga batonya musaayi bagenda okutuuka nga baliko ebinubule abamu nga n'okwenyiwa benyi baganize tombulya bya Mukama kubanga nakyamawali nga ndooza wa Mukama naye ekintu kye bankola sikitegeera byebankolera eyo sibitegeera nagenda ne kapito bamubba nagenda n'omukazi bamunzibako nagenda n'omusajja bamunsuuza nagenda na kino nagenda nina okwagala Mukama omusajja ate yannebakako bwebasi nolwekyo tetutawana kunyega bibabeeko mbwe abalifikawo balifikawo nze siri omu kubagenda okusirika mu linnya erya Yesu siri omu kuba nasirika gwalowooza bwatyo eyo ndowooza yondala nze nange eyange endala eyange egamba labula abagenyi abagenda okujja ewuwo batuuke mirembe labula abajja obagayi gundi ojja nti naye bino bimu ku bizibu ebisiŋŋaanibwa mu kkubo wogenda okuyita ng'ojja none kyanga weetegese omuntu bamulabula jja yeetegesa ajja amagaadi buli amusemberera agira nange waliwo lwe natambula nga emmoroka efudde kyokka nga ate nnyina okutambula okuyita mu kazikiza ka kilomita emu naye nga banga nti awo oyitawo wazibu natambula nzimba nafuna n'omune gw'ettooke ne nguteeka wano mu kiwato nenzimba bwene nange omubbi nga bwe namulaba nga sayidi kwali nga ate kwengendera ddala bwenti naye nakkiriza nti wabula ono ate ndoza naye kanyama ndowooza nomubbi munnaffe Mukama yeebazibwe otherwise kibi nnyo okubeera nga tosuspecting ekino ekikutuukako nga tolina kyoteebereza ekkuba erijja mu nnyumba ya Mukama liriko abateeze ba strategist
strategies kyakola avunjisamu ekyo ky'oluubirira ky'ogoba ky'onoonya kyakolamu nakuwa photocopy. Nzijukidde olugero. Omusajja omu kampuni yali ya Omo ng'ekola Omo mumumanyi. N'oli naye yasiŋŋaanibwa nga naye alina sabuni we detergent naye wa buwunga naye nga talina katale ng'adibye nnyo. Bano nga bamuguddeko ekifuba ky'amaanyi nnyo, balanga nnyo, balina ebirango ku buli TV na ku buli radio, balina ne billboard. Musajja agenda okulaba nga takyakola n'aga nti wano omugezi. N'addayo ku eri principle gye twagambye, if you can't win them, join them. N'agenda mu factory naye n'akola ebipapula bipya. Ebipapula nga bifaanaganira ddala nga bipapula bya Omo. Box nga bwefaanana, kala nga bwezifaanana, ne Omo epapula mwali nga bwebifaanana. Naye nga ye awandiiseeko kigambo O, W ne O. Ye kye yateekako OU. Bw'amala okuteekako OU n'agendera ddala ku gundi y'abali dipo ku luguudo bali we badistributingira. Angisa omuzigo ogusooka nga tonnabatuukako. Ye n'apanga amabokisi ge awo ku mulyango nga mangi nnyo nga n'ebbeeyi agisaze, naye amabokisi yagapanga nga agakoze upside down, yagawunzika bw'ati. Yagakola upside down. Ekigambo OU bw'okikola upside down ofuna Omo. Kati abaatuuka ngaawo bonna bali bakola advertisement, bali ku TV balanga ne ku radio, bannange tuli ku luguudo luno era mwe mujja mwe n'abasuubuzi w'olosero Omo era bbeeyi ya wansi, era naye bbeeyi n'agikkakkanyako naye n'apangisa ku luguudo lwerumu w'oyita okutuuka ku bali. Kati nga buli atuuka awo aloba bulobi. Omanyi kiyagattako ekirala? Yakola kabbaana n'akasiba ku mulyango awo. Yakola kabbaana n'akasiba ku mulyango n'ateekako ndi the main entrance. Kati buli ayatuuka ngaawo ng'agira the main entrance, ate n'amabokisi agalaba ku mulyango ng'ayingira ng'agula OU ng'atikka OU ng'agenda ne OU. Yalabiranga eyo kanti yatutte ki OU mu kifo kya Omo. Kati kyo sitaani kyakoze olwaleero. Sitaani yategedde nti ekkanisa emuguddeko ekifuba nanga nti bano bw'obaleka obulesi n'osigalayo mu ssabo nga gwe abantu obayita mu ssabo tomalaako. Bano bonna abasawo Abaganda bwe mwawulira nga Kabwa Kaganda, Kabwa Kazungu, Kabwa Kachayina, Mukokote gwa Mbulolo, Mutuula Kungo, Mutuula Kumbwa, bonna Bumaji Moto, tokyalina gy'obajja bonna, tewakyali, tokyawulira ne gye balangira. Bonna balinga abafa abaggwawo naye tebafanga, bakyusa mannya, kati bonna bannabbi. Bonna bannabbi era buli omu alina akaalo mwali. Ensi teyinza nakutegeera ndi gye bali. Uganda teyinza kumanya nti yali Mutuula Kungo kati ye nabbi kisaakye, tesobola kumanya. Okujja nga wagendako mu ssabo lye luli kati lwotoka n'omugamba nti jjajja ate kati wadda mu bino. Bw'oba eri wali olw'omugamba jjajja ate kati wadda mu bino. Naye jjajja walokokera waani yakwatuza. Wangi yensi mwe tuli katojja banenya eyo strategy yaabwe. That's their strategy. You cannot blame them. Kubanga bye bakola era bye basuubirirwa ddala okukola tebanayo okwana kukolesebwa kwabwe. Ekyabaleeta kulimba era bakyakola ki? Ekyabaleeta kubba era bakyakola ki? Bakyusa bukodyo. Kati gwe balina okutaasa n'okulaba yeggwe okuga nti munnange ekkubo erigenda mu nnyumba ya Mukama kuliko abatunda OU. Buli kyonna ekkanisa kyebadde yeekutteko nga kweragira amaanyi gaayo bakikola. Buli kyonna
church kwe baterekanira era ffe tukola ebyamagero babikola ebyabwe tebimanyi bya church bakola ddabo ebyabwe tebyetaaga kusaba tebyetaagako kusiiba babipangira mu office nti gwe jangu ng'oli mu kagaali k'abalema olina ebiri nja kuwa ebiri nga service ewedde nkuwaako gumu kati nkwongera gumu service ng'ewedde gwe jangu oga nti wavaamu omusota kyokola kyokka gwate gwe bw'otuukawo kankana nnyo banti abalokole bakankana kankana nnyo ogweri ogwira abantu nga 8 abali awo nabo bagwe kujja gwako abana gwe jangu okonfaminge gwe kola gwakuleeta bantu gende yonna mu community gwe obujulizi bonna balinaanyeewo obagambe oli omusajja akola nze nagendayo juzi wangi nga nafa amaka yagazizaawo gwate omukazi gendayo ge nti namadde nalwala ekinanansi genda obawe neeri mujulizi yonna mu katale muwino gye bakolera mu maduuka mu akeeri bawe obujulizi osombe nga bw'oleeta buli gwoleeta 3 kati gwe kabwera ayalemwa okutegeera bayibuli agoberera buli gye boogedde nti waliyo ebyamagero n'oduma bambi nga bakutwala ng'otuuka ali nga bakuseetinga otuuka ali nga buli gwolaba alinga mukama gwalinnyeeko bakankana bati ne bazina bati ne banyola emikono naye nga bonna bakutunulya baga nti alobye tannaloba alobye oba mu firimu yaabwe gobeera mu firimu yaabwe wakati naye nga bonna abali gokandanaga naye bano bonna mukama abalinnyeeko nze gwatalinnye nabaaki nze mukama gwatalinnyeko nabaaki ndandika n'okwesalira omusango senga sinako empulira bano bawulira kaleerwe baatugambye nti kyekirombe eky'abantu abakozesebwa bapasita abeesimbyewo ne bannabbi abeesimbyewo okukola ebyamagero mu kibuga muno buli ayagala okukola ebyamagero yalaga kuba bo olede bakugu babeerawo bali available omunona bunonyi n'omubulira kyoyagala akolere mu church era omwana yatugambye nti ffe batunona buli nnaku service bwe bayamisana gumu kitundu bwe ba night prayer 2 era tulina abatunona agamba tookola olwaleero ewagundi waliyo okukola tumugamba mukolerawo ne mulekawo naga wangi tetubeera mu kafo kamu wiiki eno tuba wagundi wiiki endako ntube wagundi yonna twetooloolayo neku TV agenze neku TV mukwedde muri kubukedde muteeka okubamu nga mwandaba era ababadde onaga ndi wamma akawala kano bulijjo tukalabanga kawo obujulizi kubukedde kawo obujulizi mbukaali kalalu jo kabyogedde nga kalokoka kagamba nze bagali bega tisiberangako mulalu naye bannabbi be bankozesa sibangako mulalu naye bannabbi be bankozesa nange mba nnonya kyamisana tuba tukola nitumubuuza muli bamekanaga tuli bangi kaleerwe yonna buli ayagala gyanona yewali akamaketi kaabwe kakundi kali eyo buli atwalayo akamotoka atikkayo n'atwala ate kati nabo babiyingizamu competition tobayita bakusaaga bannabbi abo lwakuba tebeerwanyisa towulira yavuma munne balina endagaano wakati waabwe nti bonjabya nange nja kukwabya bwenonya ngeri gyonkompitinga genonya bubadibo kola obubadibo obupya naye bwonvuma bwomala nonjogerako nange nja kwogerako nti ebintu bikola ffenna bo tebeevuma bwe babanga abavuma bavuma ffe ate bali bannaabwe tebabanyega bo beemanyi naye nabo babeera ne competition bavuganya ono enkya bwanaaza ebigere oli anaaza mabeere ono bwanaaza amabeere ono ayonka mayonke ennaku ezo waliwo yabaliisa amagi ekiro magi olirya ddamba nga tolisusiza kiro n'abamu abatudde wano oyo neiba gwolaba yaliba nga yaliyo nga yalya waliwo ayagandi ebyo namubikoze mwagala kunnemya kibuga ngenda kukola ekisinga ku ekyo ye yazuukiza mulambo ebyaddala nga ne kamera zigutunuddeko bwe ziti era nga tuyinza kubeerawo nga wabaddewo noga tegwazuukidde yavanga n'abavubuka abo eyo nga mulimu n'omukazi n'abagamba essaawa ku Sande essaawa 4 nga muyingirawo keesi yeeyo kofi niyo n'agibagulira
n'abawa n'essente z'okupangisa ka pick-up ne bagula ekkiro y'ebyenda ne bagula afukiro y'ebyenda ne bagisuzaawo ennaku ezi neewunya ne bagiteeka mu kaveera ne bagiteeka mu piro n'esookayo mu keesi omulambo guteekeko omutwe gwagwo oli zaali ziwera 3 keesi n'agyewakamu ne bamusitula ne bamukuba ku pick-up ne bavuga emmotoka paka Kawaala ye ate banjogeddeyo lwaki nange neereetera emitawaana nga si motoka neyingirawo ereese eki maiti nabbi yatandise dda ataddeko na buno bw'okumatu. Hallelujah. Kama atambula kama ina amaanyi. Hallelujah. Power, the anointing, the power. Motoka neepaakinga abatuuze baatudde dda abatuuze babakozi balya batudde balinze power. Ne wabaawo yayitawo n'alumba nabbi namugamba waategedde wali ebweru omanyi olwo obeera mu firimu nga naawe togimanyiiko. Kati ba Asha abamu ezo firimu ezimu bazibeeramu nga nabo tebazimanyiiko. Abamu bamanya abalala tebamanya. Kubana bali bapakinga emmotoka y'omulambo bayita Asha yali awo kumpi sooko gye wano we wannabbi gundi nti kaka tulina ekizibu kino ono kyolaba ono omufu yafudde ennaku 2 eziyise muganda waffe ono ye mukyala we nga kuliko omukazi asibye olutambala bwerute n'olugomesi ozanyisa abafere tebalina kye batayambala. Ono ye mukyala we mukazi akutte akatambala yeesize vikisi mu maaso asize vikisi mu maaso akaaba buli ddakiika bwati lwa bbaawe. Ono ye muganda we naye ono ye mukyala we yafa nnaku 2 tubadde tugenda muziika lwaleero naye Mukama yalaze ono muganda we Mukama yalaze ono nti nabbi wa wano ajja muzuukiza singa tumuleeta wano era kye kimutuleesezza ono Mukama yakiraze ono nti ono omufu we tumuleeta azuukira. Asa yali asobola obbakayanya. Asa n'adduka emisinde n'agenda n'afuna engeri gy'atuukirira omusajja wa Mukama n'amugamba nti ebweru waliwo abazze nga baleese omulambo guli ku mmotoka naye Mukama yalaze omu ku bo mbu ng'omusabidde mbu ng'azuukidde. Nabbi n'agamba haleluya. Yes Lord. Bagambe baguleete. N'adduka agenda bali abali mu kyaki bali bagamba genda baguleete tebategedde kye baleeta. Baleeta mukeeka baleeta ki? Bagenda okulaba gye baakuba maaso nga keesi eyingirawo ne baasaba ayambako mu kusitula. Nabbi agamba leeta mangu wano. Leero munaategeera ne mu Isirayiri mulimu nabbi. Leero munamanya ndi mu Kampala Katonda yampita. Hallelujah. Naye muganda wange ng'omulambo guunya bwe baaguyisaawo buli muntu n'agiraata. Buli munaga ne banna kiki kino ekkanisa kyefuuse kati omufu baleesi wakyawunya obwenkanidda. Omufu ayafedda bw'ati awunya nnyo akyayinza okuzuukira nga bawummuza wali ng'awunya. Abataabirinde bo ne bagamba nti nze binansanga bweru siri ku mulambo guwunya ne balindira ebweru. Nabbi n'atandika yes Lord power. Mukama olwaleero onobakakasa nti wampita onokakasa nti wampita. Sumula amafuta amaanyi kamera ng'eri bweti ba Asha bali ku bunkenke abamu bali Madisa baganze bino bingwankoto abagumu basigaddewo balozolere baagala kulaba kyamagero. Maama nyabo omufuna alyoka asambe keso omulundi gumu obutebe bonna bwayatika ng'ani alinda okulaba omufu ani alinda okulaba omufu azuukira buli muntu omulyango gwafunda buli muntu adduka kuwonya bulamu. Weewunye baabaddewo baagala bagulabe naye ate kati badduka misinde tewali alinda. N'owa kamera abekamera beegumyagumya yasooka kudduka n'agamba nti Katonda waake buli muntu yadda buzzi
awo kamera we yaviirawo n'abadduka nga badduka okwetaasa ekibabu akaveera k'ebyenda bwe baakasikirayo ko ne kasooka ne kabulawo mufuna asigala nga takyawunya kyamagero tekiwedde siwuli ekyamagero kiwedde nabbi tazuukiziza omufu oyo muwakanya otya yemwe abazaalibwa ebuloba awo ovaawo we bazuukiza n'abafu awo ddawo n'ovaawo kati nno njagala kugamba nti ddamu amagezi eno Kampala yatabuse oluusi ne wolowooza ekiramu tekibaawo abantu sente zibafuukidde sente bapanga buli kintu toyina bwogenda bawona pozi nga osomye bayibuli ono ogitegeera soma bayibuli ogitegeere mu linnya lya Yesu bayibuli egambye etya Mpolo 15 mwanange baluwulire 16 wulira oba goloza aliwo ekyatandise olwaleero tewali kyatandise olwaleero thus says the Lord of hosts do not listen to the words of the prophets who prophesy to you they make you worthless they speak a vision of their own heart not from the mouth of the Lord. Bayibuli bebanga ekulemye okutegeera oganyo gisomo gitegeera nga buli kaseero yagala bunnabbi bakulaguleyoko ndagulaayoko tondaguddeeyoko waliwo ne mala okusabira nagamba kati toyinaayo kyombuulidde Mukama kyakugambye mwe mugabira akatale bannabbi bana bobulimba kuba buli kaseero yagaba bakulaguleyoko bw'ojjanga wano kati bino byonna byembuulira tebikolera makulu n'akatandikidde okwogera tewali kikolera newembuli enjiri efaanana etya olinda kusuula bigwo bwe batakusudde bigwo awo tobeerawo era goloza awo tewali maanyi kubanga gwa amaanyi ogalabira muki mu bigwo awo noze wegambira gwayagala ennyo ebigwo situkanga bwogwa bwoddawo bwogwa bwoddawo bwomala otuule tukusomese kubanga gwe wootagudde tobeerawo bayibuli yakulema okutegeera onoonya bigwo tondaguddeeyokko oyagala bunnabbi lwaki kubanga walemeramu essabo mu mutwe sabo lyakulemera mu mutwe omanye okuva mu ssabo kitwala olunaku lumu naye essabo kuggwa mu mutwe egyo myaka wali ogenda mala okusabira namwononerako obudde bunnyomaze omusabira nsimbuddeessaala ngobye buli dayimoni naalyoka mbuuza tonsiizeeyo kutufuta engamba bannange Kampala eno naye yatendeka obusamize kati essaala zemusabidde zonna tezimukolera makulu tonsiizeeyokko yeyo agasaba nze zonna zensabye tezikola buyokkola essaala okukola olina sooka mukola otya kumusiigayokko kutufuta kati abamu bayita nago bebageegulira ne mu supermarket obeera omusabira naga ekicupa kyange kino ekicupa kyange kino nakyo kiyingizeemu amaanyi sinagamba nti amafuta mabi naye enkozesa waliwo olwesoba bwobanga gwolina nogenda mu supermarket ogeegulire gwowaneekabona amagezi ekicupa kyange kino kiyingizeemu ku maanyi amaanyi kati gatambulira mu cupa bayibuli egamba yesu omukazi yagayogera bwogezi kigambo era bwe yakyogera omwana eka gye yali yawona mu linnya erya Yesu gamba nti ekigambo yogera bwogezi kigambo Katonda oyo gwe mubanga okumukkiriza muyina kusooka kuba na evidence za bintu items ewatali item tabaawo walina okubaawo ekicupa ky'amafuta oba eky'amazzi oba obutambaala oba ekifaananyi kya nnabbi kyova olaba mweyingiriza emizimu nga temutegedde otimbye agafaananyi gonna n'ogajjuza ewaka kati ekyaddako nabbi ayingira ekiro mu nnyumba bw'ati ate mwamala n'afuuka embwa naye kwebakako kuba wali mu kukkiriza ekigambo kya Katonda oli mu extremes oyagala bintu ntu modolo eyo kati wafuuka kasitoma waabwe bakimanyi nti oyagala obunnabbi kyova olaba nabo kati kyebakola babukonkoctinga babuyiiya ate tiwali kyangu kati kuyiiya mu Kampala nga bunnabbi kasita byegaseemu abacuba kasita kiri nti birimu abacuba be bakusindikira ne bakugyamu information ne bategeera ebizibu byo ne bamanya emitawaana gyo
nadduka ewa nabbi n'amuwa information gw'ogenda okutuukayo oli akuleeta yennyini nga yabyogeddeyo gweolutuuka nga tolina kyobaako kyombuulira kiye gwe nakayenga Jessica nogamba bannange omusajja yantegedde atya ayakututte bulooka ebintu biri mbaani birimu kati ba bulooka akutwala yennyini eri ali ku peroolo akutwala gandi eri waliyo amaanyi kankutwala ew'omusajja oli bannanga alina amaanyi omanye oyo abuulira bubuulizi naye ate eri wali paawa mwali mbawulidde yaabo mwali mbawulidde abo ba bulooka era bali ku peroolo basasulwa savisi be gwagenda ali mu kaofisi ne bamuwa emitwalo gy'ebiri alina be yaleese eri waliyo power n'akugyamu information yonna n'ombulira ebizibu byonna emitawaana gyo omwami takyadda waka oluddewo okuzaala omwana wo manyanywa omwenge manya biki byonna nga bobyogedde n'abirikodinga naga nina bindeeta waliwo gwendeeta nzija naye omuleera babayita nabaleera ndeeta omuleera ndeeta information yonna nagimuwa gwogenda okuyingira ali mu kayumba tewetaga kwogera kigambo nabbi akulagula n'omera olutiko naga kati sooka gyeyo akasigo bakayita n'akasigo sooka gyeyo akasigo ka mitwalo 5 mukama agenda kukola wangi katonda akulabudde kama ffe ebazibwe ekigenda okutaasamu ebyo byonna lokoka vaamu essabo mu mutwe yagala mukama yagala bayibuli yo soma bayibuli yo tegeera bayibuli yo va mu by'okuzunga ojja kuzunga kampala eno gimaleko wakati mu kuzunga denja eziriyo ng'oli wakati mu kuzunga kapito ina bajja mubba okomewo wano nga kapito baamubba tebalina kisa balina amannyo galuma bajja kuluma naawe ejja kikkiriza bwe banaatwala ssente zokka sex tebamututte onooba owonye nnyo kuba aliwo okuba ndi ssente bamalozimalawo bagandika akati ate mukama agamba nti waliwo amaanyi agateekwa okuyingiramu teeka gula omukono gendi ayi mukama oba ntaase nzunze nnyo naye nyamba njiga ekigambo kyo nyamba ntegeere bayibuli mbawulidde bayasamye okulume watali kusaasira naye gwe njigiriza ntendeka mukama nyamba mukama nsomese ekigambo kyo nyamba nkwagale gwe omukozi w'ebyamagero leka gwe mba njagala okusinga ebyamagero njagale gwe akola ebyamagero okusinga ebyamagero kuba bwe nfuna gwe n'ebyamagero nja kuba mbifunye mu linnya lya Yesu njagale gwe afukako amafuta njagale gwe okusinga amafuta kuba bwe nfuna gwe n'amafuta mba ngafunye mu linnya lya Yesu amiina.